Mugamba mutyamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo ng'ogyegasseeko. Osobola okunyiga kaalwedi ako koolaba n'osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likenga vidiyo. Kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu, erinnya lyayo baliyita batya, lifaanana litya, n'okubalagako ebitonotono ebyo ebisobola okujjanjaba. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala eriyitibwa oba omuddo oguyitibwa rosemary. Rosemary bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Rosemary ddagala lino ddungi nnyo eriyitibwa rosemary. Eddagala eryo ly'olaba nga bw'okalaba bwe kafaanana bwe katyo kayitibwa rosemary. Kalungi nnyo, kajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Abasinga temukateekako nnyo birowoozo, temwagala kasimba. Kirungi nnyo n'okasimba ewaka ewuwo. Kyangu nnyo, osobola okukasimba mu kasuwa ng'ako bwe nakasimbamu, osobola okukasimba mu kidomola n'okisala bulungi nnyo, n'oteekamu ettaka n'okasimbamu, n'okateeka mu kompaawundi oba emabbali w'oluggya, n'ogera ng'okasimbako bw'otyo. Kijja kuba kirungi nnyo. Rosemary oyo gw'olaba mulungi nga bw'okiwulira. Okusookera ddala rosemary mulungi nnyo. Okusookera ddala gw'omulwadde wa sukaali, ng'olina sukaali, mukimanyi bulungi nnyo nti ka rosemary ako w'okafuna obukoola obwo osobola obuteeka ku caayi n'oba ng'onywa. Jjukira gw'omulwadde wa sukaali era tokkirizibwa kunywa sukaali. Kati oddira n'ofuna ka rosemary ako bulungi nnyo, w'okafuna obukoola obwo buteeke ku caayi nga caayi amaze okujja. Kijja kuba kirungi nnyo. Caayi oyo omukalu, oba osobola obutokosa bwo nga bwo n'obuleka ne buwola n'obunywa. Bugenda kukuyamba mu kukakkanya sukaali. Bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Kayitibwa rosemary, we kayitibwa bwe katyo nga bw'okalaba kalungi nnyo. Ekintu ekirala rosemary eno kirala kyayamba oba kyajjanjaba mmwe abakyala ng'obadde oyagala okweyoteza, eddagala eritalina kubulamu rosemary oyo gw'olaba olina omuteeka mu ddagala eryo ly'ogenda okweyoteza. Rosemary tolina kumuggya mu ddagala, olina omuteeka mu ddagala eryo ly'ogenda okukozesa, olw'ensonga nti mulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezo. Olina omuteeka mu eryo eddagala ly'ogenda okweyoteza oba ng'obadde okitegeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala rosemary kyajjanjaba, agoba ensiri bw'abeera ewaka, ng'omusimbye ewaka, agoba bulungi nnyo ensiri ewaka. Jjukira ensiri tezaagala buddoddo bwo bulina akawoowo akawunya, era rosemary oyo agoba bulungi nnyo ensiri. N'ekintu ekirala ekigoba ensiri, enniimu ezo emicungwa egyo egirina akawoowo ku bikoola, kati ne rosemary oyo mulungi nnyo mu kugoba ensiri era mulungi omusimba ewaka. Muteeke ewaka ajja kugoba. Ekintu ekirala agenda bulungi nnyo mu muceere rosemary oyo gw'olaba, lwakuba tolina kumuteekamu mungi, era obuntu obwo bw'olaba obwo babutunda nnyo mu maduuka, ndowooza abakyala mu bulaba nnyo, babuyita piraawo masala. Rosemary oyo batera omuteekamu mw'obwo obuntu bamutundiramu, bateekamu otukoola, bagenda bateekamu tutinitini, abeeramu nnyo. Kwega mulungi nnyo, osobola omuteeka mu muceere ng'ogenda gufumba. Toteekamu mungi nnyo kisusse, naye oteekamu akasaanidde. Nga bwe mbagamba nti kati ennaku zino tolya kuwoomerwa, lya ekintu nga kirina amakulu, nga kirina omugaso. Nga bwe nkugamba nti bw'okola juice oyo omuteekemu green pepper, omuteekemu karoti, omuteekemu ebintu eby'enjawulo ebyo, okitegeera, oteekemu cucumber, kwegamba onywe juice ng'onywedde omugaso. Kati n'ako akantu kalungi nnyo okukafumbira mu muceere, n'omanya nti omulwadde wa sukaali wajja kulya omuceere ogwo naye alina kyagenda okufunamu, okitegeera. Muceere kirungi nnyo, muceere ng'ogufumba kirungi n'ossaamu ka rosemary ako mu muceere ng'ogufumba, kirungi n'oteekamu ka rosemary ako, n'oteekamu akatangawuuzi, kwegamba oteekamu obuntuntu obwo obw'enjawulo omuntu omulwadde bw'agenda okufunamu nga just alya muceere n'afunamu ekirungo ekivudde mu rosemary
nekiba nga kijja kumutereeza mu mubiri gwe. Akantu ako kalaba akakola bwe katyo bwotyo onogako otukola kolooto bwe tutyo n'oteeka mu muceere n'ovumba, okitegeera kijja kuba kirungi nnyo. Kawunya akawuwo era ndowooza omumanyi bulungi empunya gyawunyamu. Ky'oba olaba nti nkugambye agoba bulungi nnyo ensiri ewaka, agoba ensiri. Tojja kuddamu kulaba nsiri waka singa onaaba okasimbye. Nkugambye funa ebintu ng'obwo obusuwa, osobola okufuna ebidomola n'okisalamu n'oteekamu ettaka n'okasimbamu. Ng'obadde olina oluggya luna walusementi nga bulungi nnyo nga tolina osobola kukasimba, gwe funa kidomola oba funa ensuwa nga nnungi, funa akasuwa nga kalungi bakatonyetonye bulungi, babitunda gye batundira ebimuli, okateekemu bulungi, kagenda kumera bulungi, tekagenda kufeera nga bw'okalaba bwe kali omwo, kali mu kasuwa akatini, okitegeera. Oba obuti nga buwerera ddala obwa rosemary ng'owezaawo obuti nga 5, ensiri tezigenda kukusumbuwa kuba ensiri zo tezaagala kawoowo, tezaagala kuliraana wali buwoowo we butu kati nga rosemary oyo waawunya, okitegeera. Kati n'olwekyo ng'oyagala okugoba ensiri simba rosemary ewaka. Ekirala gwe ayagala okweyoteza rosemary talina kubulamu. N'ekintu ekirala abafumbafumba obuntuntu osobola omuteekamu. N'ekintu ekirala akakkanya sukaali ekagamba lyerimu eddagala eryetaagisa okunywa ng'oli mulwadde wa sukaali, likkakkanya, okitegeera. Ofumba caayi n'oteekako otukoola n'onywa, kijja kuba kirungi nnyo. Bamuyita rosemary, be bamuyita bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba, amera bulungi nnyo, talina buzibu. Bamuyita rosemary nga w'omulabye bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi nnyo. Bw'oba osimba ofuna akati osobola okumufuna n'ofunirako n'emirandira n'osimba. Osobola okufuna akati kennyini nga kakulu n'okasimba mu ttaka, kajja kumera bulungi nnyo. Ate atamala gakala, awangala bulungi nnyo. Just gwena mufukirira kumuwa amazzi, ajja kumera bulungi nnyo. Nsubira okitegedde bulungi nnyo. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.